oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Olunaku mpozi olunaku olwaleero mwebale kwera mpozi nga ate mutuvuwinga bulungi nnyo musubscribinga batana bakusubscribinga mulaikinge ate musharinge waka waffe olunaku olwaleero twebaza banaffe aba Britas Britas banono ba Britas gundi closet batuambaza batuambaza so tubagamba mbawagire basangibwa eri Kazangola naye nga online kwebali teka mutese ekigambo nti Britas closet ojja kubeera nga wafuna bulungi nnyo ne namba yaabwe yitawo awo wansi. Olunaku olwaleero tukomyewo ewa The New Bizonto. The New Bizonto in the new kungufu style. Ekyebuuzibwa kungufu bayinamu. Soka tulagemu ko busikirwa awo. Wi Itawo enkola. Samaongo. Kati manye. Ono esamawo. Ono ejetiri. Wasamanga bweyogerera. Jackie Chan. Jackie Chan. Jackie Chan alaika akadi. Anyway. Jeje Zonto. Yes. Mubuze kubala biba Expo Media ne banyabo ne basebo. Tutuuse okusiima kwaffe nga tubeebaza nti mwebale nnyo. Ennaku leero ziringa 15 ndowooza. Kasokedde mwawukana. Bukyanga tufuumulwa kasokedde abagoba. Twalina ennaku nnyingi, twalina enyiike nnyingi, naye mwebale kutunaazaako maziga, mwebale nnyo ddala. Tubasaba Katonda abatuweere bye musinga okwetaaga. Yanga Zonto. Tata. Ani yakoze ku kyaka design soko buze kwa. Kyaka design kan bannange omukama mulungi ekiseera kyonna ate ekiseera kyonna omukama mulungi razemberaze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukiriza mu bannabbi abo abannabbi ba Katonda abakulu abo tulina okuyisaamu essaala zaffe era abo bennyini be babaleetedde nammwe okubanga musobola naye soko leke Jeff soko kwate engatto zino bala basajja beetaaga engatto eza kungufu ddala naye akono kakola tebannafuna bawereze ssente bawereze ssente neyo tobaddeyo olwana bayirobera mu kakapeso bwekati yako anti ng'olwana gye luli ono yazeekengera abalabi eva ja atambula kochi naye bambi abalabi ba Expo Media bambi mwebale nnyo kutwagala omanyi bino ebintu bya YouTube kye nabirabako abeera wano ku Expo Media ate yagendera ku Bizonto era yagenda ku Bokati yagenda batambula bwe batyo yagenda ku the final channel yagenda ku bwe batyo batambulirawo yagenda ne ku Bizonto comedy eri yaffe gye twasookako abalabi be bamu waki bagivaako kale tugende so kati tuli basanyufu sula Katonda atuwadde obulamu bambi ate natwagaza n'abantu kyenayagala ku bantu nabo batunula ne basoma embeera ne bagamba mu kusooka ali nga twakaawukana obusungu bwali bungi ku njuyi zombi oludda olwaffe nga lwogera mazima luli nga lwogezaako okwejjayo okukookera n'ebirala bwe bitono naye Katonda mulungi kati embeera yagenda ng'ekola ki kati mwasizinze abantu bazuula ekituufu kati kutambuza mirimu tukole kati ekitegeeza tekiina na buzibu ne wembalanga mwembi tekirina buzibu presenza be inaggulawo ebivulu Bizonto nezaabika emipiira omanyi tewali osiŋŋaana nti nga bwe tunaageza ku Mutanda ti Kabaka Muwenda Mutebi owokubiri watebuka nga waaliwo Muwenda yasooka leero bwe 15 bwe tuba tubasengeka mwaleese omwana yani sebo gwani Junior Zonto yogera sebo wale byaffe bibeera bya kibaluko amanya bampita Junior Zonto nga naye uyo otakati okubeera nga wegase ku New Zonto era essanyu ly'empulira lyamanyi nnyo mwamisula era nebaza abalobi ba Expo Media bonna wamu nabo bonna abatulaba ku New Bizonto bannange mwebale nnyo mwebalire ddala ozena kapyaki walese uniform abakunda basanze ne uniform eno bambi twebaza abagitutonedde batonedde ntonere banaffe aba brand shoppers tebiriko mbwabbi obulango bo batula ne bagamba bambi buno obusajja katubuwe Katonda naye anaabuyambye tebaza ne waswa Emma yakulembera omulimu guno n'agamba bali abasajja tebalina ke balina kati tubafuna uniform ebirala betetenkanye waliwo ne yakometinze jo brand shoppers kati basebo aba brand shoppers kabalagala
ebyokungulu mwabikozeeko bokisa temunnazikolako era nsibubi babano ne ujja ngenda nkubagana naye sula manyoka alina olugambo bw'abanga naye bwe yayogedde tukyakubagana atambula nkubagana nakyo mutukoleko ebintu bibe nga bitambula bulungi naye nga sula tetulina buzibu bintu kati nebedera nga bikola ki way forward tutambula tutunudde gye tulaga way forward eriki tukyalina obuzibu bw'ensimbi ku bintu byonna wadde kamera wadde biki naye sofa abantu batusiimirayo engeri emirimu gye tukikasukamu tubasaba mugira mugendera awo mungu bwatyo bwakyageze tukwasa kasimu kaffe oluusi feesi ziba tezirabika naye olwokuba batumanyimanyiko bagamba abeebo kasobo nga wasita ne uniform bagiraba ne bagamba abeebo waliwo yagambe bambira bayigunde kamera amaaso tegalabika wama kiteeka okuba ndowooza kyabadde ku kamera nina omukolo gwe nabalabyeko kati ate wano uniform ndaba ya red wali nabadde ndabanga eringa ya kipaapaali tulina nyingi orange erindala wamma kyekulimbaambe kamera ewamu kamera era katonda atuyambe erumu ejja kutulabisanga twambadde yero so tekawo essimu netulabisanga red afuuse yero n'obula wooganywa ku nsonga y'emikolo eno bannamwe bali mbalaba nnyo benyigiridde nnyo mikolo gino egy'okwogerera mwogerera emikolo namuba mwe muyimba buyimbi okusookera ddala nze ndi musomesa mu ssomero lya Bizonto erya Buladde Ceremonial Services eryamba baali eri gye boogeramu emikolo oli musomesa ebbanga lyonna okyasomesaayo neebaza mwami oyo Mbabaali Maliseeri mwami Mbabaali Giant Zonto yampa obuvunaanyizibwa okusomesa abaana mu ssomero lya Buladde era mbasomeseza ebbanga lyonna okwogera emikolo nakiyiga emyaka ndowooza kati 10 emabega era njikola bulungi nnyo muganda wange ono alinga nga bulabera Saabazonto eri nti saidi eri Giant Zonto ye yasomesaani Saabazonto okwogerera emikolo kati muganda wange ono yali ayogerera mbaga kuva dda kuba yaludde mu media kati ekyokwanjula kino ndiokuba kirimu kirina protokolo yakyo kwetambulira ne mugamba kakati bino kankuwe ebyobuwangwa kuba omukolo gw'okwanjula guba mukolo gwa nsonga naye ne muwe ebigambo ebyo nga bikola ki bwe bitambula so ne salawo naffe tube nga tukikuba emirundi emeka ebiri era nze ntuula waka kati ono natula waka nga taata nga Saabazonto batula waka Giant n'aleeta Jajja Zonto awo wenyini otuula waka ate nkumanya oli wa muziki nti newe bakutte ebbaati ne balikoona otandika okunyeenya toyitika n'otandika onyeenya ne baga taata abadde ki wabula kati ate tugeya tukyusaamu walabye endowooza engeri gye twakozeemu omukolo guli gweno Kayunga yes kati ate kati engeri gye twayongeddemu music nti opafominga wetusinga okubeera abakabi opafominga ku kwanjula newato tuyise genda kujja kwogerera ng'aboogerera naye bw'otuwa ne tusanyusa abantu ku mikolo gwonna ofa wejjusa kitegeezakiyitiramu kyetugenderamu gwali eyo aboogezi bw'oba oyagala the new Bizonto mu kitinti kyakuyimba oba obafunye kusanyusa mukolo oba obatutte ng'abalungamya b'omukolo kati kankubbireko leero tufulumya akayimba akapya kayimba ki abakyala mubawe eddembe lyabwe abakyala mbawe eddembe soka otwakasiita ku kino nga sisoze kudigidemu abakyala babawe eddembe lyabwe n'ekitiibwa kubanga kibagwana omukazi yensibuko y'emirembe mubawe eddembe lyabwe gamba abakyala mubawe eddembe lyabwe n'ekitiibwa kubanga kibagwana omukazi yensibuko y'emirembe mubawe eddembe lyabwe ani yali bajjako ani yali abasajja mmwe mumazeeko abakazi emirembe mubakyonkyona abakazi kukola emukiriza abakyala kwetaaya abakazi buli wowe omukazi eddembe nawe omusajja oba oluusi mubabbako n'akabuuzi nina mukwano gwange yakafumbirwa mugenda kumpabulamu oba kiri kye yakoze bbaawe yakafumbirwa mutegeeza abadde mukyala naye olwafumbirwa twagenza okuddamu kuba ku simu ze nga bbaawo yazikwata n'atugamba ndowooza nja kuddayo ndowooza nja mulaba ntya ndowooza omusajja wamaka mangi malako omukazi emirembe omukazi muleke ebibi by'essimu ze buli kimu nga kikye yakyekontrolingira omukazi mute muwe miliyoni 3 mugambe geno okole business tolondola totunulayo nawe tobalu omukazi oba omufunye ne muwagalana naye bw'olaba nga temukyakwatagana mute kubanga si gwe omuzaala wamusanga mukulu naawe ng'oli mukulu essimu yo ginoonyaamu ki kyano bwe ziba zikanya bwe mba nga mukkiriziganyiza nti ate essimu yebatabula gula layini endala naye era omuleke naye agenda agigabe weevume nnyoko kakati
mugaye mwabadde Kayunga gye mwakoze omukolo mbadde manyi mugenda abeererayo ddala akati akalulu bakawedde tugenda mu campaign olunyuka wano oluva wano wetwawukanira tuddayo Kayunga tulina okukikuba paka muddayo Kayunga tulina okuuma ate batugambye oli muyimbi munaffe nti gyalire bamuganidde bamuzingidde banamuganira naye kati omulaba olabika omubulamu aka bagenze okuteekawo bitanka nga yatuuse naye wamma gamba kakasuka ate tudde ku kyamuyimbi munnamwoyo gamba ke kakala kano kati ate bino kanoko tekalimu byabufuzi kanoko kakala bukala nga kkala kano kakala kasinga enaalemu obukulu kasinga nenuupu obukulu zino kala za UPC byadda bino byadda zino zimu kulangize twasanga naye era kala ze zimu white red buno butukuvu kubuzeeko kabulu kokka Katikkiro yagamba guno omulembe mwerufu omuntu bw'oba oyogera amazima Sula oyo ne bakuzukusanga we basoga Sula pozi bagambye Petero yajja atya bw'obanga obadde olimba oyogera kiri ekituufu kyokka obanga obadde tolimba ng'oli mwerufu oli w'amazima era ekyo okyogera ng'oli mutu yagambye munnange mwannyoko tagira nankani tugende ku kya production tubagamba tukyali ku Expo Media olunaku olwaliro tulina ebinews bizonto bano bakyali baffe era abantu babuli amazima bwansangayo ku radio nakulera lwakuba bannanga abamu abansanga ku radio nembalera abamu banfuukidde ekizibu mwenna mwansinganayo ku radio ng'ogyeko ndawusi nembalera bulungi nembatendeka bulungi naye nemufuuka empiri wale tulindodde ekasanda tulijjo bulungi tweyanjule ekasanda amaganjo buzibu ki bamusanze mu production kuwandiika kukwata biki obuzibu bwe tusinga okuba nga leero bwe tusanga ngeri gye tusinkanamu okuva nze gye nsula ne jjajja gy'asula ne junior gy'asula buli omu asula mu kifo kya njawulo weekanga ng'okutambula musinkane muyite muwaaka obudde kisitegeeza kati mulina obuzibu bw'obudde ono waaviire ekkulambiro n'omulala n'ava e Makindye n'omuwe Muyenga ne tusinkana ate erungujja tusobola okukolera tusula Muyenga Muyenga ogiyita Balakisi kale tugere maaza kati ekyo nekibaga byemu ku challenge zikoze eki ze musanze ekyokubiri nti tetulina laptop waka bwe tumukwasa akasimu ate omwana n'asooka tumuwayo ka transport adduka n'agende bweyogerera akola editing agenda okukomawo kati jo video twagitaddeyo ku ssaawa 2 za kiro kati kwegamba mulinga bamawulire ba radio Uganda abaaliwo ebiseera badamulira Christopher nga story agikwata eriggulu n'addunya kabbaasi najja paka so kati kyekyo naye tuvumiriya kulaba nga tukola ki nga tumalako so buzibu bunene nnyo bwe bukyasinze kati obwo bwe bukyasinze kuba singa tufuna laptop netuba ne yaffe nga tulina kamera yaffe netumanya nti bwe tukwata omwana atuula wali mu kwawukana bingi byayogerwa tebajja kumalako tebalina babawandiikira ekintu ky'okuwandika kino mukikoze mutya mukiyiseemu mutya mwafunayo extra nga talabika ali weru wa kamera ayambako ku production y'okuwandiika ekintu ky'okuwandiika Sula naye toyinza kyebuuza kubanga tumaze naawe ebbanga ddene bwekiba nti omuntu wakola ku radio emyaka 18 na ku 15 ng'okola Monday to Friday ngate nokola emyaka 18 nga bunaku okola nena ku 15 olewa noti ga 18 na ku 15 ate nga kituufu olw'ensonga nti Sula okimanyi tuli bakozi ba Simba fenna wano naawe naye Simba nga yo kati Ssaabazonto director wa program y'okumakya entebe gy'atuulamu ku makya ngituulamu olw'eggulu kitegeeza ki nti Simba ekola ekintu ekyo ejjawo guno omuleme n'etereka guno n'ereeta bano osobola obba nga tusobola kuwandiika kutuuka ku Ssaabazonto naye nga nammwe era muwandiika tewali muntu yenkana mulala abantu baleme kulimba bantu buli muntu ajja na kikye tebabalima nti omuntu oli bw'afa nti nsejja kuba ekomi musajja omu yambuuza nti bw'ova ku Simba okwo kuba yaŋŋamba lwaki okola pulogulaamu y'olweggulo eyo lwaki okola pulogulaamu ez'okunoonyereza kuba olina obwongo obunoonyereza n'okola risaaki tuwe ebyo n'agamba biveeko golowooza bw'ova ku lediyo okwo ezikira emizindalo tebadda mufuna balala awakula ennume tewakula kitegeeza production wise kuwandiika tuli bulungi mukulu oyo Alex mukulu sibe pulogulaamu za Simba zonna yazituuma amannya bwemba mukyamumpa bwo mbisanga wano mukulika eyo byonna nga bwe yakola ki yabituuma amannya naye
mukulu bwe yavaawo emirimu tegyasigala nga weeri bisigala bitambula mpola abantu babamanyirirayo n'ekirala gwejjukira mu Bizonto nga tutandika ddayo otune mu vidiyo enkadde twalinga tulina siro nga tukola ebintu naye abantu olwokuba kyali kipya nga tukyali mu kuvolongoto yugiya dokitati nga tukola siro naye nga abantu batwagala kuba ekino kyali kikola ki ne tugenda Julius naye n'agenda nga ayongerako okukola ki okuimprovinga paka leero we tubadde tukoze eki tutuuse so kati naffe era abantu abawagizi n'abagadde bambi batugambye nti naye gye munayongera ogenda mu maaso gye mujja ogenda mu maaso n'okukola ki bambi mwe bali kuba batuwadde tayimu eyo tumakiwalinge omanyi omuntu bwakugoma nga takutegese nti nagamba nti balina n'empisa ejaji ng'akaana ak'emyaka 2 bakageraganya n'omwana n'omusajja ow'emyaka 6 nakyo bakirina naye okukola ebintu si myaka negiye simbula train teyenkana muvule naye abantu balowooza nti kati ebintu ebinene binakolebwa pesa sinagiya so tujja kusimbula tugende ku pesa eyaffe tetujja kompitinga nti oba kati waliwo okuvuganya wakati wa New Bizonto ne Old Bizonto ne kati oteeka okuba nga oli loaded nnyo muli loaded nnyo nti luli mwalinga obwa musanga kiwedde ne kati omulimu gw'okuwandiika twakifunamu nti obwongo bwali bujja kukona nnyo twali obwongo nga tukona nga muli eri mukona temulina we musobolera kukolera bintu kubanze lumu twali tugenda ku show ne Ssaabazonto yo kuba musajja wange nnyo era nze muyita master ebbanga lyonna mbadde muyita master n'olwaleero muyita master ng'ekyamumpisa master musajja alowooleza ekintu amangu n'akirowooza mangu lumu ne mugamba naye omanyi muzeeyi kuba nga nakajja kusimba nakamalawo emyezi gyali 3 namutwalako ewaffe eri mu Kalagi nga ninayo show kuba nze nga sinaba nakwakula ebyo nakolanga show nabeeranga mu bino ebya komedi waffe gwe tuzanyazanya ku leve eyo najja n'atunuulira ekivulu nga nkuli ekivulu nga hoola ejjudde n'agamba era korona looza nti Maston alina kyapiikinze nti oba oli awo kati agezudde Ssaabakaaki ono ajja kunkola ki kumba ate teyanyongerako maanyi n'akirekerera n'agituulira naye amushuwa nti naye amanyi ki kyendi kuba nange mmanyi ki kyakola ki ogambye wano kati mufunye exposure mwe exploitinga bulungi talenti zammwe nti awandika buli omu aleeta idea ne Junior Zonto alina asobola okwogera asobola okuyimba asobola okukola byetusobola okukola nga tubimuwadde naye akyalimu okutya nga bumanyi kamera si nnyangu nange erujjukira nga tutandika Bizonto nze nasirikanga nnyo nga kizibu okutegeera lwaki oyo akola kyawo nga tekoogera so oba otunula booti ne weetegereza kati Junior naye akyetegereza apart from olimba olupya walulide Jamba Africa bannange tugenda kakoonamu apart from Junior musuubira okwongerako ku namba ya Bizonto ekule okwongera okusitula ku bantu nga tulaba ebibiina nga bwolaba bakayimbira mu maasoko tulinayo drama enzito okwogera omutwe tekina kyekivaako bakiyita akazinga Jambo Afrika, Mungu ibariki Afrika. Jambo Afrika, Mungu ibariki Afrika. Bana Uganda mwena mbabuzaako nti jambo mwe balekola mwena palova Afrika ye Uganda yaffe tusanyuke penanga tujamu jambo kakafuluma nsubira kafuluma kulwa kumeka ndoza kulwa kutano yes chokale yote kaya kalala ka abali ku Expo Media mugende ku channel ya The New Bizonto mulaba kayimba ako je kali bulungi nnyo jambo Africa jambo Africa tuchetetenkanya tuli mu mbeera ya kweyi omanyo kye bayita okweyiya tweyiya bweyiya kutetenkanya oli awo content tumulina naye kati ebifula content okuba content mu bantu ebikyali ebizibu ba consumer abo bakyetaaga okuwa ekirungi naye kati tukakata n'ekyo kye tukola ki mu busobozi bwaffe kuba tugamba kati twetaaga okukolayo ka video akalungi naye nga mukyetetenkanya katukoleekole ekiriwo tute tukole ki abateeka stages akabi batulinde babeerinde mu New York awo mu America New York bulago sobo bwani obu South Africa tuwangaza Kenzo
tugenda kuba tuwa olaba kati n'ebitambiro abe Sweden yao bikolera tuwa tugenda ko bitundu ebyenjawulo ne tugenda ne tubuuza ku bantu ba ejo twabadde ku kanisa ku kereziya y'omugenzi tujja kutambulanga namwe kibaite ekyabakadde eri gye bamutwala ng'afudde mu helikopita ekyabakadde helikopita gye yajjako amabaati twasabidde ku sande y'amabaati baagazzaako amabaati munange baagazzaako ani yagazzaako abatuuze bemulamu omulimu gavumenti yalemerera abantu kati enamba ya Facebook gavumenti abantu bagiremerera abantu bankiza okusinga ku gavumenti kati abantu bebayamba gavumenti ati baba kulina gavumenti kutwala bintu singa kati biri mu budget ya 220 mwezi 225 katuveeko nnyo katono ku mulamwa waliwo ensonga ey'abasawo abali bano abaana abasoma abasawo abeediimi abali mu kusoma bayitaani beediimye baagala ku nsako eyongezebweko naye tewabaddewo wadde okuteesaganyaawo minisita agambye bave ku premise bagende andi kisinziira kati minisita omulaba osuubira alinaku oluganda lwe ku balwadde gwawo benyini abasawo talinaako olowooza minisita bano bamala okusoma gye bagenda okujjanjaba jajjanjabirwa ensi bwetyo bwetambula abaali abantu balamu abasinga baafa kati abalimu ate katonda alisasira bajja buzi abantu balamu bajja buzi ekikwewunyisa okimanyi nti abaana sente ze beetaaga mujjabuza abantu balamu tujja buzi era singa kyali kisoboka lwakuba nti ne mu myaka 5 kuddagulu ate bamaama baffe mwe bakola ki mwe bali naye abantu abasinga katonda yandibadde akola ki according to the new bizonto anti ulisokozemalayo kiri kye tugamba sente omwana zeetaaga okumwongerako oyo minisita azitwala mu supermarket olunaku lumu geregeranyaamu oli kwatambula kwakola ate wadde omusuuza biri bibagamba musome muve mu nnyumba zaffe muyiga okulumirirwa abantu n'emigaso gyabwe omuntu bw'omuwa emitwalo 6 gw'ogisaasanya mu nnaku mmeka bw'ogenda nazo mu tawuni tezikomawo ate nga naye abbi enzibe takoze enkole gw'olowooza ki ekyandibadde solution babawe ssente babawe ssente lwaki gundi MP afuna ssente mmeka taka wansi wa milioni 2 bano baagala mmeka MP bagamba bakola nnyo anti bano baagala mmeka milioni 2 oba mmeka shebaagala kati uliya milioni 2 sulaba okwata milioni 2 kati waleero essaawa zino tulinaako n'enzikwasa ozituuse bweyogerere kizibu nzituusaayo obanga oŋŋambye nizitwalire gumusaasaanya ekyo kye baliko mbu basomesa abantu okwagala eggwanga lyabwe ebikolwa ebikolebwa mu ggwanga bye bikuleetera okwagala eggwanga lyo patriotism ne bunaasomesa otya nga abaana abasomye mu ekyobulabe kye balina nti abaana abo babatulugunya ku bwongo kyokka bwe bamaliza okusoma bagenda kujja eno ewaffe bajjanjabe opeto naye ajja ayina ennooma eri kitegeeza ajja n'obukyali yes kyokka nga atajja kukuba nze empiso nabaleeterayo akayimba uganda ebeeremu emirembe young zonto waliwo programu gye nalabanga mwakolanga ku TV eya Ssaabasajja yes yali nga yakyoto muli wiringi kyongerayo oba omutwe gwali gwoli ekyoto kigenda mu maaso omutwe gwonda era program litakoze era program ekyagigisaako ku BBS lwansonga nti omukulu oli Kabwejungi si yali agiridinga ono Kapere yali agiridinga kati olina akwatibwa ennugu kubanga twalinga ku sipaaka tukoleddeko emyaka gyonna nga tukolera bwereere tebatuwayo wadde sinsaaga naye ku BBS buli we twagenda nga batuwaaga n'agamba ezo ntono kubanga si yali ku mutwe nga si yalidinga nga si yali ku kintu ngono yali ku ki kati mwami Sula bwe tuddako ku kintu ky'okusomesa ensi amazima kyo nkyogera nga ndi serious wano mu kamera ensi eyina ebikintu kye yeetaaga okumanya waliwo amazima agakeekebwa ennyo abaana ge balina okukola ki okumanya naye nebaza Katonda nti waba atuwadde omukutu guno tugenda kusomesa abantu bategeere ekintu ekituufu lwakuba mu kaseera kano nga twakatandika abantu baba tebakyetaaga nnyo kuba baagala bakyaliye twagala kutusesa twagala comedy tebaagala nnyo bintu bya kusoma naye kye tujja okukola tugenda kukibawanga ku makya mu budde obw'okumakya abo abaana babakeetaaze abo baagala okutegeera amazima ebintu bingi Sula abantu bye batamanyi nga nno byankizo nnyo nasula ebibuuzo mu Buganda muno olunaku olwaliro tebijyanukulwanga abaana ba Buganda abali wano nababuuza njagala mutulage maama Buganda ekkundi lye liriwa ekkundi lya Buganda liriwa akawompo ka maama Buganda kaliwa ekyo kyakubiri
nze kenyini nabuuza buli mulangira avaayo mu Bwakabaka okulanya n'okwogerako eri Abaganda agamba nva mu Ssekabaka Kimera nva mu Ssekabaka Gundi nembuuza temuli wano mu Buganda balangira nga muva mu lulyo lw'Abakabaka abalamu oluberyeberye ebyo nno bintu by'abakulu nnyo bintu binene nnyo bintu bya nsonga nnyo tudde ku kawompo n'ekkundi Buganda akawompo ka Buganda lwaki mu Buganda buli mulangira avaayo aba mu Kabaka eyafa tewali ali mu Kabaka mulamu onfuna bulungi leero tukkiriza oli musajja mu Islam ndi musajja mu Katuliki tukkiriza nti Nabi Muhammad yazaalibwa omukyala ye Maryam mama Mariyamu abasiramu balina gye bamutwalamu Abakatuliki naffe ne tusinza Bikira Maria maama ne bogenda wano erubago ojja kusangawo ekigume kya Bikira Maria nembuuza ye maama wa Buganda ye aliwa mbuuza Baganda ali mu kifaananyi ki bw'omanyi gy'ali nati gwe ojja mmanyi byo bulungi ekyokulala abasiraamu munzikiriza omanyize sagala abantu nyiga nnyo omuntu bw'alumba enzikiriza y'omuntu kinnuma naye nga kye kituufu nti abantu balina enzikiriza zaabwe era kiba kituufu nti omusiraamu aba n'akalaadike n'ebigenderako bye simanyi nembeera ne sapule yange nenkwata emisalaba gyaffe gyatwambala nembuuza Buganda Abaganda akabonero k'Abaganda akayunga Abaganda ku Katonda ko ke kaliwa kintu bali balina Yosefu ne bagenda ne bamuvunamira Yosefu taata waani ife kitaffe wa Buganda taata waffe yaliwa ebyo tubifuna ddi ebyo mugenda kubanga mbifuna buli kumacha kunyo bizonto gwegenda yotegeere awensi amaanyi waliwo ebintu otera owulira sula bino situjja kwewusa otera owulira ne bagamba nti banange gundi yandoze gundi aloga abantu gundi waliwo amaanyi agali mu nsi nga tosobola kugalaba lwakubanga tomanyi waliwo obuyinza obuli mu nsi Katonda bwe yateekawo nga tosobola kubumanya lwakuba ntokola ki tomanyi abantu abolaba bagenda nayise essala mu Nabi Muhammad oba n'asaba Allah alina ensonga lwaki asinza Allah Allah alina ebimugenderako Allah alina bye yeetaaga okuwa Abaganda bwe bajja kugaba balina lubaale era ekyo kyekyayonoona kye bayita Buganda yoli omuganda alowooleza ku kintu nti obusaamiize yekimufuula omuganda bw'aba n'embuga olwo ye muganda lwaki okyogedde okiwanvuya eki anti bwe butuufu bwakyo si busamize mu Luganda teri kigambo kusamira tukiddamu tukitereeze bamama fina ebyo byonna byabalemu okutereeza ensi ffe twazze kutereeza nno nsi obijjawa ebyo bye bituufu bwa Katonda olujjajjazo ndakubuza oyo nsomesa musomese musajja babuyita obusaamiize ekigambo kusamira tekiriyo mu Luganda kiri okusaamira tubagamba okusaamira kyekikolwa ky'amaloboozi agegattiddwamu ebivuga bw'okuba ettaali n'ogamba yaliwo omugole yaliwo oyo oba osaamira kubanga mulimu ebigambo mulimu n'ekivuga bw'ogenda mu kyaki n'okuba ennanga ebino ffe tubireeta ebirabe ebyaffe ebibino okuvuga okola amaloboozi bakuyita okusaamira kakati awo n'ensi yakola ki yagenda dda bannaalongo bannannyini nsi eno otera bagamba simanyi abalongo baayo kyagundi ebyo byebiki buyinza buli mu bbanga abantu batasobola kulaba so ebintu bingi ebya Buganda bwana abaana bye beetaaga okumanya ebijjo bafuula ab'eddembe ne Bayibuli ekugamba nti amazima ge galifuula abantu ab'eddembe kyova olaba nze amazima awali okulwana awatali mirembe awatali mazima saagalawo nga tumaliriza kuba njagala kubata erinnya bayita the New Bizonto ku Facebook ne ku YouTube New Bizonto amanyi byanjawulo njala twawulirewo abantu the New Bizonto oba New Bizonto mwali gestalinga okugestalinga kampani ndiye neritwalwawo okugigestalinga eri eyabali gyetwali kubanga eri kati ensekezaze bwemvaayo neneefula New Bizonto nsobola oyitawo esaawa eno n'ogenda n'ogiwandiise oba otusoose aya Katonda ye bwe yawa omukisa era tufuna eddalira ne tugenda mu maaso okimanyi nti omuntu asobola obbesosaako n'alirigestalinga n'agamba lirye era najja n'abakwata abawa ddembe n'agenda n'akola kyakola era najja n'abagamba tudde ku bwa Katonda owaawa omuntu owaawano toyinaayo kampuni yonna gy'omanyi yaligestalinga naye nga terina byekola okola ku rediyo ki Simba radio Simba bukirire bukotono tukekamu waliwo kampani bagita Simba Automotive Simba nayo timu y'amagye Simba radio andi bali bakola ebintu timu y'amagye Simba FC akati
oyo wa New Vision nga naye akola kye kimu naffe kye tukola aliza okujja n'abakwata nga ne content tubba kuwe teri alina magezi ago naawe sokulekeye content nga tubba kuwe ne tuleeta mwina abamateeka njoga gye mwogera mulinga aga mwina febe nnyini ffe mateeka okuba ffe tetwagala bintu byakweyereza mwayeri eri nga abantu babayirawo omubiri simanyi no bamwinayo abayirawo omubiri ate abayira eri omubiri ate baali bagwirawo ffe siwe kyali bagambye bo tebatulaba era bajja kutulaba olowooza eri gye baali batuyirawo omubiri kituufu baali bayirawo baani baffe kubanga era akaseera kaali katono kati akayingira mbina ebintu ffe baali bamanyi nga batumanyi okuva edda ku bakadde baabwe nga baani batamanyi nabo bamanyi baali batamanyi wamondo yaludde mu kintu okitegeera kale mutuwe ekitambiro batumaliriza atubawe akayimba abawagizi baffe nga tubebaza okubanga mutwagadde ebbanga lyonna kubanga mutulaze omukwano bawagezi baffe tubebaza mwebale kutwagala bannaffe tubasuubiza okubaweereza mu mirembe mingi ne musanyu mwebale nnyo bafanizi mwebale nnyo tubebaza okutwagala katonda bakume bwatyo tubadde ku Expo Media tubadde ne banaffe ba New Vision banganya okuteekako akaze New Vision kirimba ngenzi wala yina kubeera New Vision tebaza banaffe ba Britas a closet basangwa ye Kazangola online kwe bali nyoge ne basearching ku Facebook ne Instagram yo nojja kwera ngo bafuna bulungi olugoye balutuusa wooli uwo goberenga oli bulaya bajja duparking aluberenga lukutukako bulungi nnyo nze Sula Senyonga Jeff on camera Nash naye wali nnyo gattako biuko lero yakoze ku kya sound mubeere bulungi mweraba oli ku Bokati TV leero enkya Naruli Bokati TV